Abavubuka bano bagamba nti gavumenti eremereddwa okubakolera ku bizibu byabwe nga bwe yali yabasuubiza. Bano ebyetaago byabwe muli eky'okubatuusaako amazzi amayonjo, okubaleetera eddwaliro mu kibuga kyabwe, ko n'okubatuusaako amasannyalaze bagamba nti gavumenti ezze basuubiza olutatadde nga bwegenda okubibakolerako naye nga tetuukiriza. Naye tusazeewo wakiri tuwe ow'ebibiina lwakuba amasannyalaze. Naye bwe batuwa amasannyalaze ffe bennyini abagenda okuwa NRM akalulu. For us we want power. We are doing our roads. We want power. President Museveni gave us a mill which needs power before it goes wrong. It runs the business. Batubuulidde nti newankubadde bafuna okutiisibwatiisibwa okuva eri abantu abamu bo si bakuba ku mulamwa. And nobody will threaten our candidate. And I'm appealing to all the people of Busia not to be intimidated. Let them go and vote. They will get the right candidate on 22nd January. Okunoonya akalulu ka ssentebe wa LC okutaano kutandise na bbugumu. Guno gugenda kuba mulundi gwa kubiri nga balonda ssentebe oluvannyuma lwa Kooti ejulirwamu okugoba Patrick abadde ssentebe ng'emulanga kukozesa bubi ofiisi ye. Okusika omuguwa okusinga kuli wakati wa Stephen Wanyama wa NRM neddeewo njoki yaleeteddwa omukago gw'ebibiina ebivuganya gavumenti. The purpose of my budgeting and the purpose for such delivery. Because they have no capacity to bring electricity. Akakiiko k'ebyokulonda kalangirira ng'okulonda kuno bwe kujja okubeerawo nga 22 omwezi guno.